Ekimu ku bintu ebinomesezza emmundu mu kitundu ky'e Karamoja bwe bubbi bw'ente obutasalako. Ng'oggyeko bano okwebba bokka na bokka, emmundu babeera nazo okusobola okulwanyisa abaTurkana abava mu ggwanga lya Kenya ne bayingira Uganda n'emmundu, na bano nga bamu ku kigendererwa kya kunyaga nte. Ab'ebyokwerinda bamaze ebbanga nga basindikibwa mu kitundu ky'e Karamoja, saako okuteekawo enteekateeka ezirimu n'okuwaayo emmundu mu nkola y'ekyeyagalire okusobola okutebenkeza ekitundu kino. Wabula bino tebirobedde bubbi bwa nte kulemera Karamoja, so nga bano bayingira mu disitulikiti ezirinaanyeewo ng'ez'Etteeso, Bugisu ne Sebei, saako amabuka ga Uganda ne babaka Akayirigombe. Kyazuulibwa nti n'abalunzi abava e Kenya omuli abaPokoti n'abaTurkana nabo bayingira mu Uganda n'emmundu babaako ebikolwa bye bakola omuli obubbi bw'ente saako okutemula abantu. Kati mu kugezaako okumalirawo ddala obubbi bw'ente n'okutebenkeza ekitundu kino, omukulembeze w'eggwanga aliko ebiragiro by'afulumizza mu kiwandiiko kya saako omukono gwa 19 Meeyi omwaka guno. Muno mulimu okukugira abaTurkana abalunzi abava e Kenya obutayingira Uganda na mmundu, era nga n'akikola waakukwatibwa avunaanibwe mu kkooti y'amagye. Abo abeenyigira mu kutta bannasayansi ba Uganda bakola ku by'obugagga obw'ensibo gye buvuddeko basaana okuweebwayo eri Uganda kubanga tekyakola abakulu mu Kenya okuwaayo emmundu zokka. Abaturkana bano era balina okuzza omuwendo gw'ente gwe banyaga okuva mu Uganda. Uganda ne Kenya okolaganira wamu okutandika okulamba ente nga basinziira ku disitulikiti. Museveni awadde abaturkana bano emyezi 6 okussa ebiragiro bino mu nkola, era singa tebakikola bonna abali mu Uganda bakufumulwa baddeyo e Kenya era nga tebalidda kuno. Ababaka mu kitundu ky'e Karamoja baliko bye boogedde. The question which is also affecting Karamoja, affecting everybody else in that region, affecting even the Turkana. Yes, you remove the guns. Once they enter the area, often their cows are also stolen by these thieves who have guns, collaborators within Uganda. They grab the cows of the Turkana. The Turkana say, but we have come without guns, but our cows have been stolen. When are you going to recover our cows? So, the same reaction that the Karamojang have been facing. I think the directive is well intentioned, but it has come a little late. It should have come much earlier, or perhaps negotiations should have happened between Kenya and Uganda so that we also don't spoil the integration. The negotiations should have happened already. Museveni era ekyobutali butebenkevu okulemera Karamoja akitadde ku bamu ku b'amagye abeenyigira mu buli bw'enguzi. Ono agamba nti bwe waliwo abakaramoja abaali beeyinza okubakuumaddembe okusobola okulwanyisa ababbi b'ente, kyazuulibwa nti ab'amagye abaali bakulira badda ku nsimbi zaabwe ez'omusaala ne bazeekomya ekyabamalamu amaanyi. Ono agamba nti ab'amagye era baatuuka n'okulima nga abakaramoja bano ate bwe bakolagana n'ababbi b'ente ekyaviirako okubajja mu bitundu ne batwalibwa mu nkambi z'amagye, bwe kityo ekigendererwa eky'okukuuma ente ne kifa ttogge. Museveni agamba nti ensonga eno erina okulondoolwa era abanyigira mu kukola bino bavunaanibwe. Mu kiwandiiko kino yategeeza nti ng'oggyeko ensobi ezo, ebintu ng'enguudo embi mu bitundu bino saako ebbula ly'amazzi nabyo tebyakolebwako mu ngeri yeetaagisa. Bw'ati alagidde nti enguudo mu disitulikiti omuli ya Bino, Kitugu na Mudaati zisaana okukolwako mu bwangu okusobozesa ab'ebyokwerinda okutambula amangu okutebenkeza ekitundu kino. Ku ky'okusaanyaawo ebibiira mu mabuka ga Uganda, Museveni kino akitadde ku babyokwerinda abayambye okukuza omuze guno, era n'agamba nti kino kya buswavu nnyo eri eggye lya UPDF. Agamba nti n'abavunaanyizibwa ku bibiira mu bitundu bino nabo bali mu kkobaane lino. Museveni yeebuuzizza wa emmundu eziwerekera abatambuza amanda gye ziva era ne baani abazibawa. Wano wasinzidde okuwera okwokya amanda mu mabuka ga Uganda n'ebitundu ebimu ebya Karamoja. Ensonga endala Museveni gy'akoonyeeko y'abalaalo abatayaayiza mu mabuka ga Uganda n'amagana gaabwe. Pulezidenti agamba nti weewaawo bannayuganda bakkirizibwa okubeera mu buli kitundu kya ggwanga, abalaalo abatalina lukusa si bakukkirizibwa mu bitundu by'omu mabuka ga Uganda. Museveni era ayagala abawooleza ba gavumenti okuleeta etteeka eriwera okumala gatayaayana nti ebitundu by'amabuka ga Uganda nga bwe gusinga asibwa emyaka 7. Etteeka era lisaana n'okuteekawo ebibonerezo by'okuwamba ente eziba zitambuzibwa mu bumenyi bw'amateeka.